Steady. Tulande tulikiriye embeera sinnungi kavuyo kangi ensi yatutabukira dda ate kati omuntu omala omwaka kaligana mu ebiri nga tokola obeera olina omulamwa ate gavumenti yagezaako tufaako tuwaddeyo kasente bapromota bakabbya beeta abanene embeera sinnungi okutwalizamu tuli awo abaana abo waliwo omwana asinga obategeera mutakingiddaani naye ndoozi ajja kukunyonyolako ebyafaayo byabwe okusinga naye nze byemmanyiiko nze okusooka obbalaba nabalabanga ku labonita nga babaleeseemu ko Wasebakijje bonna babira ne in fact before nga tebannaba baleeta Wasebakijje nabasanga wanna we nabasanga sijjukira bulungi netandika be bajja mu bulamu bwange netandika obeera nabo naye nga era bakimye platform kubanza abaana bagize nnyo mu bulamu bwange nga ndowooza bakwana bwe kumba balina kye bazze okunkimako era bwe bajja nze nasooka batwala embalala eyo nayinayo kasho ne bagamba mumperekereko era omu yatuula mu bbuutu oyo samwekanya mulala n'atuula mu maaso Robert Kivumbi oyo yabadde mu kkomera nitugenda paka mbalala nemba wamu ne bakubamu embalala kasho ke twagendako era nali sinda bulungi sene nga kasho tekaliko sene tuliyake twali tulina akatini nenga beegonza nnyo naddala okusinga oyo Samwekanya yali yeegonza nnyo ng'ogaana enfunye omulenzi ono ayika wa tabbo asobola okubeera omuntu mulamu ennyo ate oli Robert ye yali okekemu kwakalenja ali ize naye ono nga Ekanya ayogera nnyo naye ate nga yeefula omugezi ennyo era oyo Kanya singa yali yasoma ku bannaye singa kati ndowooza Uganda yagitwala dda ffe nga tuli wabweru waayo ate okusoma tulina okubeera ne diploma olina okubeera ne certificate yo noba kale ya S6 ne kati omuntu obanga wakoma mu P4 P2 oba tewasoma so kale mu mbeera eyo nentandika okukwatagana bwe twava embalala ne batandika okujjanga ku show zange embalala ne baddamu ne babayita nayo okwo ne bankubira simu nga mugende mukole nze nabawadde platform ne bagendayo ne bakola ne babaweeku sente ndowooza sente ze basooka okutandika okufuna nga bafuna omusaala nawe netukomawo ntujje e Kampala ntandika okubatambuzanga ku busho nabaana basigadde ne babalaba batandika obbawanga bu platform apaka bandowooza olwo yabatwala ewamwanje eyo paka wamwanje eyo paka in fact twasookanga beera ku labonite Wasebakijje mu comedy fight ontuvayo amwanje we yabalabira nalanko ndowooza nakolagana oba kukyaliwe bamalira ki n'abatwalayo kati bona batandika obbajjanga mu sente platform neyambuka era batukwesanga tebakyanyega nye nembeera easy era oluvannyuma eyo ne badda netubeera awo etyo mpolampola paka pandemic we yakola ki awo ensi neddamu neyetugatta okunyigirizibwa kungi nga tonda bakunywera ku ntebe ng'eyinza okutagalako n'ekyokulya kiyinza so covid abakwata wati bakuyita covid bwe yabakwata awo netuddamu netukola ki netunyumya nga tugenda ewaabwe eyo netunywa ku bwenge oba okunywa awo kuba netubeera kyanja nabo ne bajja ano netufumba netulya akugamba okuba nti covid tewaliwo nnyo mirimu nga buli muwatu olina okugenda okyalireko ku banno otandika okubeera naye ngaokusinga nti nga kyali nnyo wa Saamu nga Robert oli simutegeera nnyo naye oluvannyuma Saamu yatandika okundaga empisa nga sizitegeera nga alina empisa ze oyisayisa omwoyo omuntu olwa naye atandika okugyayo obuyisawo obubibibi atandika okugyayo obuyisayisawo obubibibi butali bulungi nga mulaga nti aye kasi muntu w'abantu ate mukusooka kye nali musuubira ntandika ate okukwatagana ne Robert ye muntu w'abantu okusinga kwoli kati ate Robert bwe tuba tugezeseera nga tuli bamukwana ate oli nekitandika omuluma ng'alaba ne bwemba ng'enzo kyala sikyagenda wowe ngenda waani Robert nga Robert baali tebasula bombi baali tebasula bombi era onna basula mu kyanja omwo naye nga tebasula bombi wamu naye ngaokusooka baali babeera wano Nansana in fact bwe nabalabe okusinga obeera nnyo nabo waliwo baali babeera n'oyo omuwala bamutajje wano Nansana wano nga ku Nansana ini we bapangisa awo kati ne bantwalawo naye nga babeera wa mukazi oyo Robert yali anajabeera naye naavayo najja balankobeera oyo Joan ne babeerawo kati oyo Joan paka n'agamba Saamu mbw ali lubuto mbwe naye tayagala kukuliza mwana we mu Nansana kwe kumujja eno omuwala oba yajjawa ssente ne bapangisa eyo basooka bakisaasi ne bavaayo ne baddaawo ne bajala basembera bati paka mu kyanja Joan yafuna olubuto nga lwa Saamu lwa Robert ye Saamu yatugamba lulwe mu kusooka ffe nga bwe tumanyi nti lulwe era netugenda ntuserebrate nga paka ati mbi omukazi buli wamu biki naye ffe tugenda okupulira oluvannyuma mawulire nawulira ate Saamu yali agamba oyo omukazi nti bagende ku DNA baloba mu lubuto kati omukazi n'anyiga nnyo kwe kumufumbira ebbinika y'amazzi n'agimupetta Saamu ye musajja lukyafu muko era bwe nazuula tribe ye nti musajja muteezo nema nti tebawenaawo ate yali abeerangayo kawongo ku mazzi yali mukugamba bana babayita batya bana ogwa kipaireeti era yatugamba wano Uganda talinayo omuntu so omukazi ne bamugjayo ne bagenda ekyanja nankobeera bonna covid n'atabuka awo mbeera negenda ngaetabukatabuka kati wakati mu covid awo ng'atabukidde ddala misende ziweddewo embeera etabuseeko kati omukazi n'akwata ebintu byonna n'akola ki
nga basamu amazumu nga bagende ku DNA ebichi amazumu yira amazza mocheza nibabira wao banga tontono n'amalowona iya mujjanja benyi n'amalowona kale mukazi nanuba nagenda na yabulika ndoza nakafaliso kokka mu nyumba n'omwala mutama mamala mukazi wa Robert Kivumbi nga babera bonna ne Samu era okumala ebbanga Samu ndandi odinatukesera nga bwa bufuma nyumba awo yagenda n'abiro kyali bayita Dennis bamuta Dennis no classic akole enzigi bichi manager w'enyumba yamugamba kitu abuli kyali ajja kuyamba natukana amulira mukyali nabera muntu mwangu nnyo nampangisiza ennyumba noli nasokaza suya Samu ennyumba ne Samu naleta muganda oli Robert naye namusasuya ennyumba myezi 33 nabaga abantu bandi mpangisa nyumba ya myezi 33 myezi mtwalo 5 sene nyingi mani bali mufune nyumba yemenya mtwalo nkaga ngeri webisenge ebiri n'ekisneddi nemwawula kwa ne banda banga fala n'ensirika nabaga je myezi asudde 3 tujja kugwako anga tetunadda mukola baloza ndi covid wa ngabagala ya tanata buli ngabagala bo bali basasudde ya tanata nga buli muntu bamusasudde myezi 3 kamukitundu kamukitundu milioni 3 nenga gaya bagamba bajazi mudiza bamuga bajazi mwanga tuzemu kukola kai bambi yali friend le nyina nange era namulabira kubbo nyina nange nafula cyali wanga mpaddeyo na atanu awo anange neye byange ngo bimanyi ne Samu ate nyine yatutwale wakyali ate nyine yamubba naswa milioni 5 n'atema Samu kai na fena natukyawa Samu bino byenjogera era mmanyi nti agobera nyo falo ajja biraba nze Samu kyaliwa sagala mukonjera era kimanyi bulungi sina bwe mukonjera kubanga n'obujulizi bwe buli gambe King Dan yaberanga nabo nyo baya muyimbye nga atambula nnyo nabo nze okusoko okutandika obalaba ate yali nabo mu kusooka kakati mu mbeera eyo Samu nabba gundi Dennis milioni gattana tegera ali yamubadde obutontono mitwala 3-5 bichinga yamwesiga nnyo gayo ali munyankole yali mwesigwa nnyo ambulaze farm zeyo ne gayaza wa kati nga gaya mbagana mufula manager bintu bye ne ngomanya abavubuka nga yali mu omuzeegwe baba muloga gwe tegumuvamu banga Robert yali makula ne Samu no kwemakula ko sebugera mu bacce manyi kati buli muntu alina abantu abawagira era waliwo bafani ba Samu bajja okuvaayo bagamba yo kapale ayogera nnyo bichi nenga ge mazima nenga Samu byogera kabitegere abimanyi ye kati tajja kuvaayo kunyonyola gwanga ati abimanyi nera nenga oli gogambe bamita Dennis Dani oli bamita Dennis yabimanyi bino era abimanyi bulungi era nze nakola ekyamanyi nnyo kuba yali agenda musiba nga mpise ku polisi wali ekisasa era yali agenda musuzo eno kuolo ne mugabo manyi bwaba sayini nze ndajja kudiza sende zo muvanyuma libanga muleke nabera unyo wakati nga nze middleman na muleka tubera wa ate Samu nadda kagayi na akavumanga oka kali kalukole bambi neka musonyi wa oli guys nga yali muganda I'm sorry to use that word singa yali muntu wawa no musentu nga ali mu tribe zawa nezo musentu guys Samu singa ali luzira ibanga lyonna omubbi ate omuvumi ate omujolonze ego mache kitegeeza agayi ne mubulira agayi watukesa na 5,000 ate yakoze yasereka amayumba omwana mu kyanja wawa high center alina namuleka obusente nabo muleke yafe at the end of the day guy fena natukyawa ndozagala bafena lulinga ababbi bonna be yali ate olugaba mta Emi waliwo Patricia bonna be yukyanja bonna guy bonna nabagoba kati ne chapter ntujigala tubera ombulamu awo Samu atayina wabeera tebalina nyumba kaba Jones ne babeera kwane wange bwebito mbulamu bwebuto tuberawo akemberawo yatukaneta bukira ddala nga tetulina sente era kwe kujoininga ne twali awo ku street akafakata Switzerland watusanga ko Switzerland garden njimanyi naina mwe mitwalo nga zesigazaaga embaga mmanyi moroka yino weri sinna munnyo naye tugende tulumbe kyagulanyi wali baba then twali tukolanga bulive ngo bero ojubisa awo ne bakuwayo ku busenda abantu bo bulaya nekati kuva gundo yatandika campaign bezatandika nga gwakolera mu nyumba tebakyakuwa kandi tulumba ku front tuge tulumbe tulagire tupaka kyagulanyi yabitandika era tumalirize naye kwe kulumba struggle bitandikira nzina batwala nasoka genda na Robert banga bifunga sinaba kugenda waliwo wichi emu yalibula yayita wao Samu nasoka agamba bayi tukoze tutya bate seze ne Robert nibanga tugetwale kapale tumulire bajja nibanga kapale tunachitwa kugamba nti ntisende tewali nyumba batu banja abo batugobe mu nyumba empera sinungi Samu ayagala kwewamba ewambe wichi ngemu baravirayo abantu bajja kuba bakoze eki kapale bintu bino byogera bituufu kyaleta nnyo emitawaana nnyo ekyo ekyokuba bakyaleta nnyo emitawaana nnyo abantu bakajjukira babizonto baali bakabakwataawo kati nga bati bagamba mwanje awendula mwanje nakyawana nnyo nga amanyize mupangire ebintu byekisiro naye nga teze sibirinamu era bwe nabagamba mwagala kwewamba nti neze mu binzi gemu
olwokuba baali babalaba nnyo nga tubeera nnyo nabo wano era bewamba basooka bagamba mwaje yagamba mbu bali mu nnyumba yange mwenda bakwese mwenda kwesa essaamu kati nenga nga bankuba naye nga omanyize ndi wa street newankuba ku social media sifaayo byoyasama byonna biba bisigalawo ziri bindya kati nenkola ki ne bamukyaza ku mativi awo before nga amaze okwewamba bwe yamala okwewamba kati ffe mu wiiki awo yalina okumalayo yateesa n'oli bamalayo wiiki emu okwewamba ne Robert kati nga tubaze nti nga babaze nti wavaayo bagimanyiza okufunamu kantu abamuwa ku busente awo omusajja watu biki era yagula n'ekiso ekijambiyo ekyokwesalako enviri yagenda nakyo mbeera yatabuka kati netukola ki ffe netugamba omanyi saamu engeri gyakyali mbuwamba atabula ennaku nga zizo ffe tulumbe wali naffe tetuli bulungi tulumbe ki tulumbe ku float ntulumbe era twatandikira Kyagulanyi kola yali agenda mukono naye ng'ayise Kayunga Bugerere era nti yagase yasooka twamulirawo mu katooga kali awo ogenda e Kayunga we twamulira ow'ettabu kati awo tutandika ogenda twamalayo wiiki nnaku nga bbiri mu kampeyini oyo tukomawo e Kampala tugenda okudda yalinga weekend oba yali Saturday tugenda okudda nga gundi bakoze eki asaamu yejjeeyo teyatugamba mbagenda kwejjayo twamusangayo wakanga lubuwala ku apartment kugamba naisaamu wabulira naisaamu wabadde kinga era yesazeeko enviijuka yalina mu ttinti anengeri gyazisalako nga bula ati toziweza musaayi twalabye ekifaananyi kandi bagaye bannaye bamutemyeko omutwe bamukoze biki okitegeera nange netukola ki nange nenkola live awo Facebook live yaliko abantu bangi nga 15 aba musaasira ngaalabye abaweerezayo ku busene ne baweereza bikikati n'atandikira awo era bwe twali tudda mu kampeyini embalala mu West n'agamba nange ngenda namwe kubanga baali baagala okukola live Facebook bafunengayo ku bantu Saamu yali yeegomba nnyo okubeera nga Segirinya Muhammad era nga yekirooto kye kati yalina essimu ennungi nga Robert tayina nnungi nali sanze tambula naye nga tambula naye tuba tukaayana alina ebintu byeta alina empaka yeye si muntu gosobola obuli ekyo nakiwuliriza mbwanga awo yamanyi mugezi kati Robert nambulifu nga namugamba ofisi ze Kapale tugenda naye ku campaign akutwale naye Kapale manyi naye mbeera muyomba abula abagambye ekintu muwulirize wefule fala tulina kitumwagalamu nga bateesa ebyabwe kati tugenda ne muleka mugakalijje tugenda netuyingira mbalala tugenda era amafuta Bobi Yanga yagassa mu moroka n'abaana abalina ku ssente nga Saamu ne Robert balina mwade 10 ninga tebalina okutula mu moroka ate namu nange siina wabula nga tulina okuyiya amafuta Bobi Yanga n'ateekamu abiri awo n'abaana baleeta balese ne tulumba tugenda atambula naye nga buli kumakye balina oleetayo amafuta batambulidde mu motoka n'abakulayivu nga babawadde moroka mipiira ng'egyo tekwali ne bagigula biki kati mbayiwaavu obuzibu emmotoka kufa nga ndowooza egenda wona mangu mmotoka negana wona mangu Saamu ye n'asooka adduka n'agula kamera aguze power bank atandise osoloozayo ku sente Facebook aguze power bank ne kamera manya naki power bank nakyo ne kasitandi agula power bank anakwata esimu ye n'andikawo nesigala ne Robert ennaku nga 2 kubo ye naye Robert naye yanzirukirako olukungiri nga Saamu amuga evaayo eyo ekisa ekyatuleeta eyo Kapale muleko bayasiranye muveeko ne bandeka okukubira namalako wiiki nga nnamba awo ne bajoyininga ate Saamu ekyasiga okunuma yasoloozanga ssente kubanga naye sina MTN nga bwe tuba tusolooza ssente ku live ngateekako MTN naye nga ssente bazisindikako bwazitwala ngagamba tebatadde kuwadde 10 kumba agenda ali ebbali neyefula yekubidde yo Saamu mubbi nnyo namana nakubira ono yakubiranga ono Daani yennyini Daani n'aziggyako n'amusomera ki n'aziggyako enewaka kati nga mugambe nali message nadiriti nga agenda okudda tebakuweereza wadde naye nga weda abantu baweereza message check yo MTN bannange Saamu oba olaba abantu nga bantu bagamba check yo MTN tuwe bitu kati Saamu simwogerako bubi naye njogera amazima naye gamanyi kubanga yekwasa nnyo Bayibuli abeera nnyo ne Bayibuli mulaba nnyo yefula omuntu wa Mukama naye nze mu nsi muno nga bwe nduddemu abantu ababeera nnyo abefula bantu ba Mukama basiga n'obubbi n'obulogo buli gwolaba Mukama w'amaanyi abo baba babi nnyo kati we nakizira Saamu wabanga abimanyi nga yekwasa Bayibuli kuba yeegaana Mukama we yegwola naye wabanga yaddala yaddamu n'ateera nga yabukkiriza amanyi amazima genjogera alimu obubbi alimu embeera embi Saamu oyo gwolaba era nze manyi I don't care abantu abasinga siwe ate tusabeera perfect mu nsi muno nze abanjagala bange Faruku abakwagala babo abagala Museveni gye bali bamwagala ababobi wani we bali gaba buli muntu entegera yeye kuwa era mulimu abajjava gabo Kapale yogeza bajja byogera yes nenga ge mazima matufuze genkoze ki genkugambye bubanze unya kugamba ndi unya sikukisa sikugera lwaki kugera Saamu mubbi ayinaga isa gabi buli kimu kyonna ate Robert kyatali
Robert ono munne walona ku Friday ya gweri ndoza zakaita wichinga 3 bayo bampamba nechaliwa era twalino yo King Dan twali na kulabye bakubire simu ngoma yituliyala olina mukazi nakwesana nga bakapale wedda kunonye simu yobadete liko waluka birthday party twajo tukolere kakabala bakita abani ba wanina mungone no kunga ku national housing ninga bawo kumpi atenda lwali kucheze nakoleka botika fwe tukasiba ninga badani tugende tukole chimaka sente karo walo nechaliwa ngera bamwita Eddie tubere bafe masaka ira abira okabotika nanga mugende ninga mutu ngane kuno simulimo tugere tuke seba basajja batugira emundu nibatwisa binyongera bagala saa moyo nechaliwe mbwa posting le bitu kabaina ne list baina ne gundi ne print out ngerike numbers ezizekubira saa mu ne banga banonya abantu abawera wanga mukaka basiye kawa sati bajinzije mu bugalubiri babwasiza banjuziza waleti bajibye ne perfume yali mu moroka baji banaka komano ndo zake nalina bano kubaka twala kwa sadda mukala balena obabbi bazibu kakati mangudalawo ize chanyamba ndi musajja ali popular na yogera nabo ne baga mwagala chi nebambuli ekyo jirani batandika ne balango tracking oyo mulenzi banga mukubide twino munonya anisamu aba mita ibula nali manyiti ya alaninga gundi ya samu nena chizulu vanyuma nga akasi ajirani nga ate waliwo mulala kati ono bali kulongo naba ibula ate si yali amukwasaganya kuba ibula bali banyino mukaba nekyayamba nti twagera otandika omupima n'atandika naye okutegeera ate akalwa mpima n'agenda paka alingira Kenya kati twatuka ejjinja nga tumukubira ng'essimu eraga ali Kenya kati mutoza mukama wabwe baga bakapali muleke yanze banta ku Saturday ekikawungezi nenjo ininga bakyali bange twali kutua nabo china one bekubyana bifananya awo nabo ntubera nabo bama yabo badde Kampala abasirikale nesigale kati samu amawuliyenzi ngirugala balumbi ataddeyo nange nali sinagenda ku Facebook basimu bali bajiwambi era natero teka kadata okulaba ng'ekintu social media abantu bakubira amasimu kapale gwoliko wanugo nani bisikolo zali nyingi nga tebazikwata awo natandika okulyamba ate Saamu yagambye lumbu yembu wajeyo post eyo kapale yewambye ebikiyo kapale embega kyokka Saamu yennyini ebintu byakola ate byassa kuffe kuba yeyewamba ebyekiyayi kale edoza bwe oli antimbye n'agamba hatona naye ajja kufuuka wakabi ate mwana ajja kiwanika nnyo n'ateekawo embeerabeera awo netumugamba kuba twalina King Dan omwana abadde n'ebbanga tetumugamba ekintu kyabadde bwe kino bwe kiti ekituufu koye wa biki mulimu sitanti zammwe biki natandika okuteekamu ekibeera mu bantu twalidde ssente ebitite ng'abannaye kalerawo kale kyatuluma nnyo nnyo ne tusirika ntugamba nemwesonyiwa olwajja n'addamu neyeyogeza nange awo mukazi woyo gwayita mukazi we gwayita mukazi woyo jjowa balina birthday party ku Sunday yaliwo awo nga nze nno MC nalina basuubiza era yampeeza emitwalo gyali 3 amafuta neŋŋendayo tukeno mala okukola nenkola ayita akaseera nenkoowa nentulamu ali ngadda nigenda omalirizawo ebya keeki kati mukazi we nayomba nnyo kapale wakitoze kusala keeki biki badde MC lwaki otusindikira abalala biki nagamba Saamu ngawaze wendi omubi ennyo naze ku mukolo gwe nesigumaliriza Saamu nateeka n'otuteekawo empalana walana kyokoyo omukazi gwagala otwanirako yamuleka mu nnyumba atalina wadde ekintu yamulekera kafanisi kati ffe natufula bambega ffe ne kwolwo wennyini twali ku birthday party ne drone yaliwo kuba drone twagisanga kabala kabayita bani bawo nga weri wabweru era bakyali bamala otukwata ne bagamba gwajereze ne drone yaffe aye twagiregaawe kati nenga ndowooza oba mukazi wa Saamu yembega obaani kuba drone yajja ne boogera ne muganda wa Saamu omuwala sister we gaya abagivaamu kati netabitegeera paka ne kati Saamu era jojuzi ne tumwesonyiwa era jojuzi omwana we yavuddeyo Robert bukomera kwe kugenda wali eri ngende kubanga wali sister wabeerawo kabumbi ate nze mbeera wano omala nenga kangende nkuliseyo kyali wange kuba yali kyali wange era nenamutwala musitwago tuukeyo so twankoze live awo Saamu nakubirayo mama mala bado batalina simu ne bamuyita n'ava mu kamera nendowooza agenze nabaddagala nembeera ku kamera ndowooza kyali akomawo kuba liri Saamu ambriefing awo bambega ye Uganda tulinayo abantu 3 bokka mama mala sister wo ne Joan be bantu bokka abatuufu bonna basinga bambega babi nnyo nina ne audio Saamu gwe yasindikira agamba Bobi Wine byaliko yetwe twava ddani ku mulamwa gwe katali ku mulamwa omusindika ne message n'amala wiiki 2 takuzzeemu buti badde nga kati Saamu ayina gundi esobola okusindikira Bobi Wine message n'amuddamu kati yabanyimya biki naye ensonga za ggwanga ziri machuwa kati Saamu agamba Bobi Wine amusindikira amusindikira message taziddamu n'amala taziziddamu mbo yaye katalina ku mulamwa ffe twava dda ku mulamwa gwe tuli kubirala nnyo ffe tugenda nakupanga wakabinja tugenda kubalaga kwaganga ebintu byayogera oba etha oba takozesa bwongo oba talina adimini oba kyonna simanyi kizibu kikyalina waffe n'abantu oyinza oba nga oyagala enkyukakyuka naye sibe wate bagisaba kubanga egyo emyaka tegina tukanasaba nkyukakyuka
okitegeere kyuka tamanyi na bwefaanana na bwebeera si bwe batuga bikola niye asaba bwasa michoba abantu si banyivu ekyokuba tuyagala President Museveni tosamuddako n'omuvuma bigambo binene okitegeera so osobola okuyomba n'olwana mu mbeera yonna naye nga si kuwemula na kukola ebigambo ebikola ki kati ekyo ekizibu kyalina njagala ofuna ono omwana Dani ngenda mufuna kubanga nze ekinkyakala ne Sam kutuyita mbega nga ate ffe tumubeereddewo ebbanga nze muyiriddewo omubiri nze mubiriddewo omubiri ninga kitaawe mu industry mu industry niba kitaawe nnyo naye ate abaana benzembera nabo ate ono ye musiru nnyo asusse benze nyamba benzembererawo bangi nnyo naye ate ono yasusse era nono Dani yamugamba n'omugamba oba nze ndi mubi waki yamugamba oba Dani bwamala omugoba mu nnyumba ate nga talinawo majja n'amugamba genda onoonye kapale ajja kubeerawo ojja beerawo naye kali kibwembanga ndi mubi lwaki yamusindika gyendi kitegeeza akimanyi nti nze ndi ize wojja bonna bwenkwandolinga era ono omwana alwala bikozi namulabira ku bo ne batera n'afuna obuzibu nze mbasinalo wentandikira yasaanawo bakakati Robert bwabanga ali Uganda manya gudu bati ngali Uganda ate oli Sam nga yadduka tumanyi oba ali Kenya oba ali ludda pulyambu information bwe yateekawo information eragambo ali Chicago mu America mbwera yagendera Sam mbwera yagendera ku marriage certificate ne kati nze simanyi marriage certificate kika kije bakuwa mweno period ya corona mu pandemic yo kwanza visa je manyi okajoso ufuna asylum ate asylum eno kubera ko mu camp ndobo oli Kenya malayo ebbanga mu camp kufuna asylum visa sinyanga boloza so aizo batekawo ekibera kyonna kyekiri amanjali wabula ekikulu akozesa obwongo bwe mu byakola byonna aleme kuleetera abantu mitawaana e Kampala kuba buli wakubira essimu ne bwakubira katigwa ba inombo naba ziwede batanga dozi twat na zona zalina kati nawo bageze kwetera mitawaana kasa kuya direct kati agenza ayitira abantu mitawaana mingi nnyo ate tagambo ako yagamba ne mama wembu yetayagala mmanyo bafa afe yekugamba buli omu yamuvaamu yayogeranga musimu sibuko ufera tuli bako ne se babako nokuba mna bwongo no manati nkoye nnyo naye ate bannange bekwagana obagenda bayafune mitawaana mingi kati yetaina kyafira so alirudda n'omwana gwalina abeere eringa ngemakindi n'omukazi amulabirira ali just girlfriend taina bwamuyita taina nakyawaayo wabula akwata obusente ate n'abuwa akola atya akwata obusente ana abuwa omukazi yamuleka mu nnyumba ataina kyamulekedde wadde ko omwana we gwazaala gwe tumanyi naabanga taina kyamuweereza kati ate ono olubuto lwe yalina mu covid ono mama amawulire fege tuwulira nti ekyamuviirako n'omuyira amazzi kutandika bawozambu bagende ku DNA kati oyo omukazi n'anyiiga oyo jobwani mama we omwana bamutalala biri awo biwanvu sagala nyo oyingira mu bya famire ye kuba omukazi yaŋŋambye bwe nayogedde naye yaŋŋambye bwe omukazi yagaba omwana oba teyamuba muwadde yetafaayo bwe yayita mu bizibu nnyo bingi nejjowani mbu yamuyamba bingi bye kyeyamukola kino ekyomuleka mu nnyumba n'omuzaali omwana ataliwo ebintu bimuluma abula abeera naye because mbu yamuyamba mu birala emabegeere